bwe tutategeera mukazi yakula atya n'omusajja yakula atya tugenda kubeera n'ekibuuzo kino buli kaseera naye abakazi baagala ki era tubuuze naye abasajja baagala ki kubanga tetumanyi nti buli muntu yakula bubwe era buli muntu yatondebwa bubwe waliwo ebintu abasajja bye balina in common provided musajja ebyo byabwe batondebwa nabyo omusajja yenna gye buva ne gye bwenkana kabeere ng'amanyi eya oba tagimanyi kabeere ng'alina ekikumi oba nga takiyina kabeere ng'alinga pini oba ng'akomawa mu butonde bwe asigala musajja ayagala kitiibwa kubanga azaalibwa nakyo ate era waliwo abaana abawala nga nabo balaba bali aggressive kakati make things happen yes omwana omuwala azaalibwa naye ng'ali aggressive mu mbeera efaanana bwekyo kati oyo alina akatiba kaagwamu waliwo ebirungo ebimulimu mu ye ebifaananamu eby'abasajja abwe ate balina n'ebirungi byabwe abasajja batera nnyo okutya okubawasa kubanga abanga awasiza musajja munne era bangi ku bo tebatera kufumbirwa mangu oba bwe bafumbirwa era bibalemerera. Hello, nkwaniriza ku A Talk with S Media Uganda. Kubuuzaako gwe nasinza okubanga otulaba, thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala subscribe. Ate era oba mupya kweno channel, please subscribe. Obe nga tukula ffenna community ekulire ddala. Tulabe nga tukyusa mindset kubanga tugenda mindset show. So ebiseera ebisinga twagala tulabe nga tukyusa engeri gye tulabamu ebintu osanga kisobola okuteeka ku step endala. Nkubiriza oba oli mpya kweno channel, please subscribe. Yes. Olwaleero ndina omugenyi mukyala Nankalura Jennifer, actress, writer, producer, ate nga director wa Flair Films Promotions. Okay, so tuli naye wano naye tugenda kuba twogera ku bintu bingi but nga tunaba kutuukaawo kasooka babuuzeeko yeyanjule then ebisigale tugenda byanjula mu maaso awo. Nsanyusa okukulaba mukyala Jennifer ku S Media Uganda. Mwebala obuweereza tubadde tubagoberera obuweereza bulungi nnyo miramwa mirungi tuyize ebintu bingi nnyo ebitubangudde ebituzibudde amaaso era naffe ne tugamba tusobola naffe okubaako ettafaali lye tugattako but we are so grateful for you. Thank you so much in particular for whatever you've been doing. Tugezaako mama. Thank you so much for appreciating. Nesimye okulaba wano. Yeah, by the way, omanyinza ekintu ekigatta ku society. Kyagala nnyo era nkyenyigiramu nnyo. Kati ng'olwaleero ensonga enkulu gye tugenda okwogerako. Baga ebiseera ebisinga ntula wano. Ntula nnyo okwogera ku girl child. But however, nga wagambye nza tukyusemuko tusomeseko ne ku boy child. Tuleme kwekubira nnyo creating a bias. Okitegeera. So olunaku olwaleero tugenda kuba twogera nnyo ku boy child, however tugenda kuba tuteekamu ku ne girl child. So where is the head? Si we tugenda okukuba nnyo olwaleero bwe kiri. So tugenda okutandikira olunaku olwaleero era neesimye okubanga mukyala Jennifer agenda kwogera. So nange tuulaawo waakiri olina okutuula wadde oli mwana wabuwala nti ogenda kuzaala abaana enkyabalenzi. Okitegeera. So oba oli awo tetuyinza basamba ate agenda fumbirwa musajja. Kyogedde nakyera. Agenda fumbirwa musajja tagenda fumbirwa mukazi munne. Okay, ate tebemba babivaako. Tobalabayo nti kati babivaako. Ababivaako misana. Ekiro we babeera eyo bokka bakaaba. Ensi ebakwatira eyo mu kafunda balala bazimbye agayumba gaabwe g'amaanyi naye eriyumba liyinza omufuukira akayumba nadda mu kasonda bw'ati ng'anoonya boy child tamulabako. Babula gw'ogamba abajjenjeero abasajja kale nze ndoza we bali naye abasajja be batono. Exactly. But men abambala empale bangi be batono. Anti era abo si be baagala. Bali abalondemu be tuyita abalina emitwe. Because we are looking for the head. Kati waliwo boolaba nga mutwe olinga agulabako but indeed nga teguliiko. Kati abo abalina emitwe batono. Ate buli mukazi bayayanira kugamba buli omu be yandiyagadde okufuna. Okubeera naye bo. So where is the head? Awo tugenda okutandikira wennyini. Ennyabo. Awo wennyini tutandikira awo twagala okumanya nti twali twogerako emabegako awo behind the camera nga ogamba nti boy child tumusuuliridde nnyo. We are too much in empowering women. Kyensuubira nga nze omanyizi naye kyensuubira buli omu alina endowooza ye wano. Lwaki oyogerawo otyo?
boy child ebintu bino bye tukola ensangi zino era ebigenze birabika omukazi okumusuusuuta omwana muwala buli kimu girl child women emancipation byonna byabakazi bakazi bakyala fe it is all about us era akantu ne kagwawo katono nnyo ku baana ab'obuwala organizations nyingi ziba zavuddeyo dda okulwanirira okulaba nga ekintu ekyo kivaawo mangu kakati ne twebuuza ani agenda okufaayo oba ani agenda okulumirirwa omwana ono omulenzi bwe tukola obufumbo bw'abantu babiri ani eyandibadde akulembera obufumbo oba amaka musajja webale nnyo omusajja yakulembera amaka yakwana kyekituufu leka bino ebizze bikyuka nti nno naffe tusobola okulaba nti biganye kaŋŋambe Nakwana. Naye omusajja yakwana because it is even biblical. Bible yegamba kyana avale kabazadde be omusajja n'agenda ne yeetaba ne mukazi we ne bafuuka omuntu atya meaning yakwana. Kakati ono bw'aba yakwana era yagenda okutandika amaka era bw'agatandika ye mukama waago. Kakati tulese mukama w'okutandika amaka. Tukutte atali mukama waago bwe tutaddeko empowerment yonna tumuwadde obuyinza tumuwadde ssente tumuwadde ekitiibwa tumuwadde buli kimu kakati afunye amagezi era baakikolera ddala bulungi nnyo ku senior 6 omwana omuwala katumwongereyo 1.5 point point asobola okweyongerayo ku university kati omulenzi ayinza okuba ng'eno tagifunye n'ateeyongerayo kati kirenga ekiraga nti kale resources oba tezimala bulungi ne bwe ziba tezimala wano kiraga tusoosowaza muwala if the resources are not enough omulenzi katumuteeke wali ajja kweyiya tusoosowaza ono naye nga gwe tusoosowaza ye yandibadde omutuufu. Remember, the boy is the head of the family. Kakati lwaki bamuyita head omutwe guno bw'ogutunuulira gulina ebintu bingi ebiguliko nga bya mugaso nnyo ku mubiri. Buli kitundu ky'omubiri kya mugaso. Naye omukono bagutemako omuntu n'asigala nga mulamu ng'alina omukono gumu. Okugulu kuvaako omuntu n'abeera n'omuggo naye ng'atambula. Kati bw'otemako omutwe kiba kiwuduwudu. Ekiwuduwudu kitambula kiramu kifu oyo omuntu abeera mufu. Kakati Katonda okuyikwetinga omusajja ku mutwe yali ategeeza nti ono bwe bulamu. Bwe bulamu. Lwaki bwe bulamu? DNA esoma ebeera yaani ey'omwana. Musajja. Webale nnyo. Kakati ani atonda? Badde mmanyi mukyala. Musajja yatonda. Omutonzi ye musajja. Kakati olaba ne binne by'abazungu bye bagezaako okuleeta, bye bagezaako okukola nti tusobola okufuna obutonde obw'omusajja ne tuteeka mu mukyala omwana ono n'akula. So without butonde buli tetusobola kufuna muntu. Kakati ono yazaalibwa oba yatondebwa n'obwakatonda mu ye, that's why ne DNA esoma ye. Ono ye mutonzi era Katonda yamuteekamu ingredients ze ez'obutonzi era ezimufaanana. Kyova olaba we are totally different. Omukazi yakula bulala nnyo n'omusajja yakula bulala nnyo. Kakati ebyo bye bitutawaanya mu bufumbo. Bwe tutategeera mukazi yakula atya n'omusajja yakula atya tugenda kubeera n'ekibuuzo kino buli kaseera. Naye abakazi baagala ki? Era tubuuze naye abasajja baagala ki? Kubanga tetumanyi nti buli muntu yakula bubwe era buli muntu yatondebwa bubwe. Waliwo ebintu abasajja bye balina in common provided musajja ebyo byabwe batondebwa nabyo. Omusajja yenna gye buva ne gye bwenkana kabeere ng'amanyi eya oba tagimanyi, kabeere ng'alina 10 oba nga takiyina, kabeere ng'alinga pini oba ng'akomawa mu butonde bwe asigala musajja ayagala kitiibwa kubanga azaalibwa nakyo.
ekirungo kino ne bamukuzaamu kikuze. Kakati abasinga we bazaalibwa nakyo bazadde baabwe tebabayamba kukina kyaringa kikule. Azaalibwa n'ekitiibwa, azaalibwa n'obuyinza, azaalibwa n'amaanyi, azaalibwa n'amagezi. Omusajja. Kati ebirungo bino ne babiyamba okubikuza era abaana bano baba bakula abalenzi n'abawala. They are different. Olaba boys are very aggressive. Kubanga amaanyi azaaliddwa nago he's a boy. Balinya waggulu ku mmeeza era be basinga ofuna accidents nga bato. Basika ebintu ne bajja omuliro ne bakola ebintu bingi. They don't fear mu butonde bwabwe. They are naturally aggressive and strong. That is a man. Era bw'olaba ng'omwana w'omulenzi ng'omuzadde nga muto nga muyabayaba bw'atyo luyongoyongo, there is a problem. Buli wabeera aggressive ekyo kintu kye. Banga atera waliwo abaana abawala nga nabo balaba bali aggressive. Kakati make things happen. Yes, omwana omuwala azaalibwa naye nga ali aggressive mu mbeera efaanana bw'ekyo. Kati oyo alina akatiba kaagwamu. Waliwo ebirungo ebimulimu mu ye ebifaananamu eby'abasajja ate n'eby'abakazi. Kati bw'akula eno waggulu ekitonde ekyo era tukino balaba n'abakazi bayita bakyakula sajja. I that masculine energy in him. Exactly. Bakola ebintu eby'ekisajja. Bazimba nyumba, be bavugaganaga motoka galukulana, balinnya n'emiti egyo egy'amasannyalaze waggulu. So omukazi omulala abeera akitya abatasobola kikola era be bavuga zine emmotoka ez'ammanyo. Kati oyo azaalibwa nakyo nga mukazi naye ng'alinamu ekirungo kiri. Ekisajja ziri waggulu. Kati abo balina obuzibu bwabwe ate balina n'ebirungi byabwe. Abasajja batera nnyo okutya okubawasa kubanga abanga awasiza musajja munne. Era bangi ku bo tebatera kufumbirwa mangu oba we bafumbirwa era bibalemerera. Because omusajja mu butonde bwe tayagala kubeera na musajja munne, tayagala kubeera na mukamaawe, yeye mukulembeze mu butonde bwa buli musajja. Kati bwafuna omukazi ow'ekikula bwe kityo tebatera kukwatagana naye ate awasa kyakula sajja gyali there is that type of man amusobola ne babondinga bulungi nnyo. There is that type of man naye ate be batono. Si bangi nnyo. Bali abangi bagala bano abali submissive. Bano abakazi abawovu ye mwami ye ssebo tugenda kuzimba ye mukama wa tabuuza bibuuzo lwaki tuzimba eyo tuzimba nyumba kikaki naye ate oli kyakula sajja ye asalawo sigendayo kati akomyewo ngenda Dubai kakati bwenva Dubai ngenda China kati bwenva ngenda kati omwami ye n'agamba bugambi kale maama kankutegekera bino biki naye tekitegeeza nti musiru. Ono yamusobola yamutegeera omuntu we ate era ne bakwatagana bulungi ne bazaala abaana ne bawangaala obufumbo ne bugenda mu maaso nga they are happy. Ne kati fe ababalaba eno nga tutandika omukazi yalaga omusajja yamuteeka mu cupa tiyamuleka mukasala kkubo naye ng'oli ye muntu we yamutegeera. So nga ate ono gwalinga gwafaanaganya bagamba ezenkanankana n'ebisikite zaaka oyo tasobola mufumbirwa. Oli bwayogera bwati nono nayogera ggulo they can't. Kati bano abasajja abakakkamu ate nga bagezi nnyo waliwo ekika ky'abasajja abo baggwa mu kika ekyo bakiyita merankoli abo. Those are the men abasobola abakazi bano bakyakula sajja abo bakoleriki ebyo tujja biiga olulala. Kakati kyenvudde njagala okulaga nti waliwo ebikula ebifaanana bwe bityo naye nga omusajja ye mu butonde bwe azaalibwa n'amaanyi n'amagezi n'ekitiibwa n'obuyinza. Kati abazadde bano ne bayambako okukuza ebirungo bino mu ye okufuuka omusajja owaddala. Kakati bwe baba tebabikuzizza bifa. Naye mu kufa kwabyo bwe biti tekigamba nti ono teyazaalibwa nabyo. That's why basigala babiclaimingira. Kakati bw'ojja ng'oli mukazi n'ogezaako mulaga nti omulaga eryanyi omulaga obuyinza. Kati oyo gwe kye bataamukulizaamu ku kina kyalinga bulungi agenda kukuba ebikonde
agenda kusamba tteke mugenda kulwana alwanira kiri ekintu kye kyoyagala omujjako kati mukulwanagana okwo the marriage will fail. Oli gwe bakikulizaamu nekibakinasharinga bulungi yamanyi ti I'm the head, I'm the king here. Buli walabanga oyagala omusuffocatinga that one will walk away. If he doesn't walk away, he will stay naye akwesonyiwe akulabe bulabi. Okola ebintu byowefule nti oli wakabinti biki ogenda okulaba oluvannyuma ennyo nga maid ali lubuto mpa kyakulabirako. Lwaki maid ali lubuto? Yafunye omuntu amutegeera ali submissive to him. Yasobola okufuuka mukama we. Kati bwakomawo kulikayo sebo, kulikayo taata, yawa ebyokulya, yatete gwe kiwaji. Oyingira zoyagala n'omuboggolera tededede okutta essimu ye obikebedde abo bakubidde amasimu obavumye kakati mwe bugade bwagaza gwe toddangamu abamba bayisaamu n'empi bakubira ddala abantu. Kati ono eyakuzibwa ekintu kye ne bakikuza bulungi nnyo nti nze musajja yaba amanyi ono tebalwana naye bakola batya naye bayina engeri gye bamutreatinga naddamu amagezi nti nze musajja. He will keep quiet asala amagezi afune ekyokukola oba he will walk away. Ate akuzibwa agenda kujjayo emiggo akukube mulwane kubanga alwanira kitiibwa kye kikye. It is his. Omukazi ebyo si bintu bye. Omukazi mu butonde bwe leko oli alimu ebirungo eby'ekisajja batuleke mwe katubaleke mwe katubateeke ku bbali mwe katubaleke naye muyina ekizibu nti abasajja ababategeera batono kategori yaabo ate be bageze nnyo be tuyita bakagezi munnyo batono kakati ekivaamu muddiba kankube nnyo naye okoya kutta kubya ku mutwe kubya musota ku mutwe banna kakati obutonde bw'omukazi yenna omukazi omutuufu era Katonda kyekyo kyagamba nti abeera submissive abeera mugonvu abeera muwulize eri bba. Kakati abo balina ekikula kyabwe era abakyala abo bangi kwokuba abasajja babaagala nnyo babettanira nnyo kubanga bakola kye balina okubeera muwulize mugonvu like you are soft hearted you are everything. Bategera ebintu bino etubyogerako nti waliwo ngambo nze ndooza bakibawo obuzibu okutegeera nti ekigambo submissiveness kitegeeza ki. Tabakitegeera kugamba oba naye nja kuba topiki ndala nga mpanvu. Submissiveness ekituufu tujja kugyogerako kati abamu balowooza in simple terms ayinza ogamba kati oyo ayagala tubeere bafala. Abamu bwe batyo bwe bagamba si kubeera fala banyigire mu ttooke. To be submissive waliwo olugero olugamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Olujegere olwo olulaba lulabikanga oluli soft bwe ruti naye ate lugumu tosobola kulukutula easily. Kati gyokoma okubeera omugonvu to this man ate ye agenda kukakkana towards you ekinaavaamu ogenda kufuuka w'amaanyi gy'ali akuwuliriremu. Exactly. Sokwenda katono Brian. Okay, yeah, tugende maaso. Badde ndabanga akangana sound naye kweri. Okay. We go on. Tuwade ku lugonvu. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Singa abakyala bonna batwala olugero olwo nti lutuyamba. Like tekitegeeza nti bw'ogonda obeera fala oba nti totegeera. Naye ate kakodyo akabba omutima gw'omusajja. Kubanga omusajja yenna ekyo kyakwetaagamu obeere mugonvu naye tekitegeeza no tekitegeeza nti oli fala. Anti abo balowooza nti okugonda kale okitegeera amangu okubeera oba fala. Tobeera fala oba otegeera batwale lugero luli yes
You have to be one. Like kati omusajja ono n'atandika okulowooza nti bambi ogenda okulaba eventually nga kakkana okutuukako bw'amala okukakkana okutuukako ogenda kufuna omukwano gwe omuggyemu byonna by'oyagala. It is as simple as that. Formula nyangu naye tera okututawaanya. Omusajja oyo mulaba mu butonde bwe ayagala kitiibwa kye, ayagala buyinza. Muwe bbeetu okubeera nti he is the king. Bw'atuuka ewaka ye kabaka. Mukkirize okubeera mu bwakabaka bwe mu matwale ge as the king. Buli musajja eyo ingredient ye mulimu kintu kye. Ate olw'okuba batonde Katonda yatonda nnyo nga bamufaanana, balina ebintu bingi ebimufaanana. Men be bantu abalina okwagala okwaddala, not women. Abasajja be baagalira ddala. Era bino byonna mbyogera nga njagala kukuzzaayo ku kiri ekintu kye tuliko nti we want to empower this man, kuba ye muntu omutuufu to be empowered. Be balina okwagala okwaddala. Omusajja wali ogendereddeko n'olaba abasajja kayina omukazi tumutegeera bulungi. Naye kakati omusajja ono wa ssente, omusajja ow'ebitabo, nayagala omuntu tategeerekeka. Ate nkulaga ng'omuntu oyo gw'ayagalira ddala nga bano mmwe be mulabanga abategeerekeka abino bumpwankimpwanki bweno kugirako, naye nga oli ye muntu owa ddala gw'awulira ku mutima ono nti oyo n'amala nkyawo oba omukazi oyo n'amala anoba aba anzise nga kwasibira olukoba. Men have true love. Omusajja bw'aba akwagala aba akwagala, ate bw'aba takwagala ne bw'okola ebiringa eggulu aba takwagala. Ne bw'ona olungi wootya ne weewunda n'obeera mulungi kaalaala n'okola otya nga takwagala tagenda kwagala. Because for example you can look at men bwe tutwala nti they are very responsible, bagagga, balina ebitiibwa. Twandibadde okubeera nti be bandibadde n'abakazi abalungi ennyo ab'ebbeeyi abakomeeri, naye in most cases bw'otunuulira abantu be balina tugendayo ku Christmas otugabula webale nnyo omuntu n'avaayo n'ogamba nga y'oyo mukoma mmotoka nga mwese bagundya nga mugeya ekigere naye nga mwe baabalekawo abakikuuta obwala wali obukulu ate tetukola ibanawa mwagala webale nnyo. Kakati abasajja be balina true love. Kati ffe abakazi ffe tetulina kwagala kwa ddala, naye okwagala okwaffe kukula bukuzi. Ffe tulina bye twagala, ffe tulina bye tunoonya. Ffe okwagala abasajja abo ebyaffe byakubala, tulina kye twagala. Kati olaba bwe twabeeranga mu ssomero ng'obwana obuwala gaya na accent okiwulira ate nga amwaga accent wajanga smart akuba ekikalu ojjukire bano abalenzi abakubanga ekyo nga neesekere teyitawo abanze naliko kirabalabanga awo nga bakayana naye nanga nze ntunula bwenti smart. Kati ezo ze reasons abakazi ze balina. Kati asobola okufumbirwa kubanga oli MP, obwongo bwe yebo tebusobola muga nti ekyo ekitiibwa kisobola okuggwaawo kubanga waliwo ssente. Banange guy hang ankubye banange guy alina height, ebyo naye okwagala kw'omusajja tekutunuulira ebyo. Era omusajja bw'ayagalanga omukazi nti mwagalako ssente, simanyi bbina, simanyi biki, abo bye bisajjasajja gy'emitwe gye tunoonya. Tebalina reasons ziri awo nga ffe. They just love naturally. Family, ebintu bwe bityo. Kakati bw'amala okutwala n'amaintaininga ebintu ebyo bye wamwagalako ng'omukwano gugenda gukula kati ffe omukwano gwaffe gujja luvannyuma. Ekyo kye wamwagalako ekyakutwala bw'otakisangayo oba bw'atakimaintaininga ng'onoonya omulala wali ku bbali abeerawo abirina bino bye wali oyagala. Omukazi ajja kunoonya omulala ayinza omunoonya n'avaawo oba n'asigalawo naye nga ne biri abifuna
kubanga kati tubalaba era tubawulira nti waliwo ow'ennyumba waliwo gwe batwalako out mu bannange ba S2 ajja muwe ajja mummwe kwegamba kati ate waliwo alina ku nsimbi naye ate tajja mummwe kitaata kirabika byakyo jjukira ebyo ebyensimbi bye biri ebikadde an'amaanyi matono bakiduumira kuva ku ddyo kudda ku kkono tekisobola kuvaayo tebakiraga mu bantu tekifaananika bambi kagundi kabeera kankoko kakomaawo kitegeera n'ennusu weeri kati ekivaamu eba wakiro kakati abeere wakiro tuwe ku nsimbi kakati wamala okuwa ku nsimbi ate n'owa bano bagaayi abakitegeera abatambulikika nabo ne kakati ate abo waleti nkalu waleti tebaamu ssente abo bamasimaati nakukola bunyama bakikuba naye nze sina gye mutwala aliwa oyo atalina busimanyi alina simaibire busimanyi alina body olugira nga mmala mpaayo ku ssente kakati bw'aba ayina bode ng'ate yamanyi saavisi ennyiriza esi kugamba kagundi ka ingredient kalina okafuna bulungi nnyo n'okyamuka banya kuzimbazimba omuntu wange paka wanaatereera ebintu bino tonnabimanya bulungi dadi paka wanaatereera ensonga eyo ensonga temanyi ssente ensonga yakwegata ensonga temanyi sente zijja luvannyuma eyo ensonga ya bwakatonda ate kwegamba ya butonde tetwetaaga gisasuulira kwegamba katonda mulungi nnyo nti ffenna yatuwabuwa buli omu n'amuwa ebibye olulala pulezidenti wano yali ayogera n'agamba abantu bagamba wano mu covid baavu simanyi balwadde simanyi bawulira bubi I was surprised okulaba abakazi abalina abaana n'abalina embuto bino byajja bitya abantu baali bamusekera gabaga kati nno wiri omukulembeze byatugamba eyo ensonga yo give oba emmundu zivuga ensonga egenda mu maaso oba covid yawaali ensonga ate batuyamba n'okukola tekwaliyo nga tulina kwettanira nsonga tufune essanyu ate byonna bituleme eno tuli balwadde eno essente zitubuze kakati ate n'eri essanyu litubule kati katusigazeeko kino eyo number 1 eyo era abasajja abagizannyiramu oba abakazi abazannyira mu nsonga eyo tebamanyi bumanya kye baliko kakati kyenva nkugamba nti omusajja ye mu butonde bwe naddala ku nsonga eyo abeerako 24/7 ensonga eyo yo giveeko buvi katonda yatugemulira bannange yatuwa ekkula nze njagala nkubuli obwavu nga bwakulumye n'abantu nga bakukyayi ogenda ku nsonga eyo n'owummula n'oweweera ogenda okulanga ofunye ku ssanyu ng'ebintu bitambula buli muntu abaako n'ebintu bye wali ogenderedde abantu bano abanyiganyiga abakambwekambwe abo ntuuka ku mirimu bakama baffe nga bataamu tubeera bakambwe nnyo tuli bakambwe ensonga teriiyo era nze abatera okubeera abakambwe nga nezisimayire onoonya sitera kubanenya nnyo manya waliwo ekibula omuntu afuna ensonga mu butuufu bwayo amusanyufu nnyo sajja wakera kumakya kufuuwa mpa abakyala ne bayimbamu obuyimba awo naye ensonga ebulewo ng'ebintu byonoonesa mugenda kuvuma buli muntu omusajja asamba ekkapa akuba embwa nogaba bikukoze eki muvume bamaidi mutabuke naye ng'ekimunyiza kiva mu kisenge kati omusajja ye mu butonde bwe ekintu ekyo kintu kye 24/7 abeera on era bw'aba tasobola alina ekirwadde kati ovolaba abamu tebafaayo kujjanjaba birwadde ebyo nakufaayo ku mbeera zaabwe omusajja yabalazeeko wamulabye oli ow'ejjini wamulabye wa jjini kakati abantu batandise okufuna ebyokulabirako okumanya bannaabwe bwe bafaanana n'enkola gye bakolamu ebintu yes kubanga kakati bw'oneegayaalirira wabeerayo abaana b'abantu ng'ate bo munnange baakusukkako naye olina omukyala wano gw'ozannyisa simanyi tujja kumala emyezi emeka omusajja amala emyezi
ng'omukazi osula naye mu nnyumba emyezi omala gyaki olaba n'omukazi yennyini naye ekiseera kitono kino kye tubeera mu nsonga ate bwe ziggwako tulina okugenda mu maaso affe tulina emirundi gyaffe ng'esatu towards periods after ne wali mu ovulation period eyo ovulation yetukyankalana nnyo ate Katonda mugezi ojokoma okucyankala naye aba akuteekateeka ofune omwana sajja bw'anajja wano ng'olubuto lukwata kubanga amanyi sex is for reproduction kati wali akuteekamu embeera ekutuma kikimpa kiba ky'amaanyi era omukazi omusala mu maaso awo oba olina ky'omwagaza kati ate abasajja mu butalowooza bwabwe nnyo ebiseera ebibatera nnyo okwebuzaabuza yensonga lwaki kati olaba DNA ezifuuse DNA tugende tukebere si wuwe olinako babiri olinako omu olinako we bati ekiseera we batondera balagajjala songo ono embeera gyalimu nzibu nnyo kirala kakati akavubuka aka Cutex we kagenda okujja kamasajinga obugere kakwate mu ntumbwe kakole biki batwala omuntu kukakana ng'omuntu bamuzaddemu omwana ate ng'omwana bamugamba wuwo kakati mmwe muli bize muli ku mipiira ne mbucha ate kakati ngenda safari ate ndi n'emikwano gyange ate nkola bino ovulation period bwetuuka omukazi ono alina ebintu byakola byolaba temuganya kutuulira awo abako obukolwakolwa bwakola noga buno nga si bwa bulijjo kolwa akwambalidde kali leero akukutteko kakiisi katera butakuba kakubye akoze obuntuntu akunyizenyize alina kyakutuma omukazi eyabuulirirwa tagenda kumala gagamba nti mpaako mbona manyi nekyo kyetaagisa ono abeera tategeera bwongo bangamba abasajja ninakubuziza nabo bakyagala naffe netutandika osobola okumugamba naye ate waliwo bye batakugamba nze ebikolwa bye mba maze okukola byonna signals mba nzikuwadde okujjako nga oyagala kwefuula mu buyabuya olwo mba nkuwadde go ahead nti kati tukole tukyekole naye kakati bw'obeera awo ebyo tobirabye ate munnakulaze signals zonna ziweddeyo ogenze kulaba kapiira ate nkeera okomyewo era weebuzaabuziza ate simanyi ngenda kulabako maama wange waliyo abo bamamizi boys abo tujja bogerako boy child mami's boy oba olabye ennaku abo buli kimu maama emmere ndidde ewa maama buli kimu maama omulala kyeyava amugamba ng'atuuse omugamba ensonga n'amugamba ye lwaki leero tobuuza ku maama wo oba tukyekole mukubire essimu anti buli kimu omugamba buli kimu omugamba buli kimu n'omwebuuza nakati mubuuze mugamba ekigambo ekinene byali bimutamye kati bakisusa bw'omala okuwasa mukazi wo oli maama sooka omuteeka eri maama waffe tumwagala era tumwebaza yatuzaala byaggwa tumwebuuzaako mu nsonga ezisaanidde naye tomusoosowaza ono ye mukazi wo gwoba owa first priority kati boy child twagala nnyo tumusoosowaze tumuwe amaanyi tukuze ebirungo bye bino asobole okufuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa aliko omutwe gwe tuyita nti nno tuyina omutwe mu maka so neyekkiriranya mayi waliwo abasajja abakutama n'okutama buli kimu tulindeko mami akomewo mami ebyo yabimanyi n'ensonga z'olaba nkubira ku maama kankubire ku mami kakati buli kimu gwe ng'omusajja osalawo ddi ate batwalibwa bati ng'embuyaga mami bw'asalawo wabadde oguzeewa nze eyo saagala kale kanoonya abaguzi bagulewo tunaagula gy'oyagala gy'ogambye era we boogera basoonooka batyo eyo poloti nga bagitunda mami agambye ayagala kubeera gindi bwe bityo omusajja tabeera bw'atyo abeera principled abeera unpredictable tebamala gagamba mangu nti owaawa kaakati zino essaawa oziraba agenda kukomawo kati buno obudde obulaba agenda kwambala kino nno a man is unpredictable era weeteeke mu mbeera gwe omusajja nti bwotyo bw'olina okubeera mukazi talina kukutegeera nnyo kukusoma wenna kutegeera ffe be bategeera
Faino tusome nnyo. Batusoma ne batutegeera naye omusajja talina kutegeerekeka. Oyo ye musajja omutuufu. Omusajja ali principled and a man is loving. Love yaabwe. A man is supposed to be loving, caring. Fe kati omukazi bw'omuwalaavu eyo ne keya obeera omumaze. Kyenva nkugamba nti omukazi ye muyire ettampeko akuyiire ebbaafu. Muwe ettampeko ya laavu akuyiire ebbaafu ya laavu. Kubanga bebikolwa bino ebiraga nti oli caring, oli loving, bw'obimuwa automatically she will be submissive. It is as simple as that. And kwegamba love, ekigambo love, it is a verb. Kikolwa. Si byakwogerako bwogezi. I love you. Tebikoma omukazi bamukwana buli kaseera. Because je tutambulira batukwana buli lunaku kati gwe yanfuna nonteeke waka webase. Bali bibyo. Toyina kussa mukono. Oyina okusigala ng'onkwana kubanga eri wali abalala abankwana abatampeeza. Abana bakwana. Bakwana. Kakati gwe okozeewo ki? Akaviiri okasibisizza webale yongerako n'ebirala you are smart. Kubanga eri bw'anadda ku mulimu. Receptionist n'abalala bakola nabo nabagenda musuuta gwe wataddemu emitwalo 2 okasibiza naye smart okumugamba nti you are smart kikulemye ate omukazi ekyo kisobola omukyusa anti ebyo n'omugana abakazi baagala ki namugulira emmotoka n'oli amuwa amafuta gwatenda amafuta nno si mangi ababaana abo basmart waya obamanyi tebabeera na sente naye babeera bayiga ensonga eyo ne buno obuntuntu obwakkeya obwo every morning yakuggulira. Do you know what that means to a woman? Okumuggulira emmotoka n'atuula n'omala n'omuggalira. Kati gwe wagula emmotoka naye olemeddwa okugiggula. Okuggula n'okuggula they are two different words. Yeah. Wagula n'oteekamu sente nnyingi nnyo n'agikuwa. But just opening for her to sit. Owulira kinene nnyo ovaako obusajja ne babusula waliwo agenda okugimuggulira. Muyiyo atuulemu bulungi kati amalira amugambira bulungi baby are you comfortable avugemuko motoka etaliye avugemuko katono bw'ati atuuke somewhere agisibe kati atono naawe tugende mbadde njagala kuwulira oba okyassa oba owulira bulungi kati owulira ebyo gwe tobimanyi kati ebigambo bwebityo bikyusa abakazi banango ono ngaali caring banango ono ngafa atandise okulondako obuntu obutakulinako kati oba omaze okuyingira simanye oba wadde tagendeddemu ayimiriza oli mangu oba nango olugoye biki olusinga terubadde nayo tuusa ku nsonga eri ebyo bikulu nnyo 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 abasajja muyiga okwagala ekyo kintu kyammwe omukazi tebamuweeza buli kaseera mwagale because wayagala bwoti have a friend of recent twagala ku a friend of ours then agamba naye I don't know what's wrong with this man ye kasita muwa sente kiwedde nothing like good morning how are you yamanyi kiwedde then ate ebyo ffe byebitukolera next time ajja kukola ki kudda kati ate waliwo ali awo tamuwa nkonze na 10 ne every morning wasizotya okitegeera kati otandika okulanga ono yakwagala ennyo ono talina kya non providing kye bayita provide onalaba tamwagala bwe kiri. It is as simple as that. That is what I always tell men. Obuntu buno obutonotono bwebuti bwebukyusa omukazi timing. Ka message yako ne kajja. Munakuweereza atya message n'ogireka ku blue tick. Tozeemu olunaku ne luggwako n'okoma oba n'ojjukira nkya. Are you serious? Waliyo oli yalwana bulwanyi okuweereza ka message nga making sure nti nze nsooka okamuweereza nino ate bagezi nnyo n'amanya nti amuweereza n'akalala akamugamba good night. Gwe tomanyi bya good night, tomanyi bya good morning, tomanyi kumubuuzaako awo mu lunch time akuweereza message leero good morning naye bankuzaako then nawe n'omuddamu n'amanyi nakunya nga tazzeemu si blutik tagiggulawo naye n'amanyi nakunya nga tazzeemu kaakati kati nakusuubira nti ogenda kubeera awo abalala weebali bibanyiza
binyiza akutunuulira bw'ati nnyo. Kati someone told me kati omanyi bwenkola bwentyo I just delete the messages. Weebale nnyo. What was deleting nze tamuddamu kati otandika okumanya nti atandise okubula atandise okuva bwe kiri even appreciating them. Kati waliwo bano ababeera ba housewives gwe nolowooza talina byakola emirimu gy'awaka gimenya abaana simanyi yoza simanyi golola simanyi kola biki ebyo abakyala babyagala komawo musiimeko mukwano weebala emirimu kimuzaamu amaanyi alaba nti nno osiima but there are men who don't appreciate olaba n'omuzannyo gwennyini tebagusiima mutune yeefula zeno den va ku kono dda ku ddyo yimuka akkirira kyusa tebabanywesa ebintu nywa ku bino nywa ku biri abaana bawala nga banywedde ebintu nywa yogati isimanyi nywa biki nywa obusera banywa ebintu bannaana banywedde ebintu kaakati ng'olese okunywa waliwo bye baasooka okukola ebyo nabyo ne bibaluma bwabyo ate n'obutaddirira tubitwale mu maaso munnange ebireme kukendeera abakazi babakolera ebintu byonna but after the game you cannot even say thank you anti yakuwasa and so wali abalala ababisobola omuntu n'asiima ndagaba nendaba kuki bannange banaize kino sikirabanga katogwasimatwaya gwe bali abaana ba katonda abakola bwabwe naye tabeera na kikumi kati olaba bagenda okutwalira omukazi ku bwere ate gwe otandika okuprovidinga ngo ono yawooli kubanga awulira it is worth it ono yasaana okusasulwa ono yasaana okusiimibwa yakoze emirimu yaleeta essanyu mu bantu kakati gwoba zijjawo ezizo oba weetikka migugu n'ozireeta kati ebintu tobigusiza that is the challenge abasajja bakola ebintu ne bibeera half baked ne babikomya somewhere ate nga bambi binene bye bakoze ne batabigusa obutono obusembayo ne bubalemerera kakati bali ba smart way obwo bwe bakola ng'omuntu amututte ng'amumaze boy child twagala muteeka mu line from the word go being nti no gwe mutwe gw'amaka omutwe gulina ebintu bingi omutwe gwe gulina amaaso gano geegalaba family gyeraga yegwe amaani omutwe gulina ennyindo ewunyiriza ate era neetuuka ku kiwanga kwegamba okussa kwa family okubeerawo kwayo nga nnamu it is you the man omutwe gulina omumwa wetuliira okulya kutunuulidde gwe we have to eat oba tutya teekawo emmere tulye oba ogijjeewa ebibuuzo tebiddamu bibuuzo daddi tetuyina mmere kakati nkole ntya tetuyina mmere sala amagezi oba ogenze kugyewola oba okoze otya gwe komawo n'emmere abasajja be tuyita nti balina emitwe bwe batyo bwe bakola. Now that's the problem. Mwaka teraba amaka g'ennaku zino. Women provide. Bewagula emmere. Ate omusajja n'akomawo n'agirya bulungi. After a woman providing, n'agula emmere, n'asasulira abaana fees, n'asasula ennyumba, n'abikola byonna. Kakati n'akomawo ku mukaaga. Osuubira okugamba omukazi oyo nti ddayo gy'ova. Tosaana mubuuza bibuuzo. Ng'omwana bamugobye fees, omukazi ono musibi wa nviiri. Kasitoma yazze kunnya. Naye ng'alina okusiba akaviiri kano akamalirize kawedde ku mukaaga atoopinge up sente ziri fees ziggweyo. Kakati omubuuza otya nti ovaawa nga ggwe byakulemye. Emmere yazze nayo. Tofaayo enkoko gyaleese oba ettooke oba musajja munno ye yabiguze gw'ogenda kulya kuba byakulemye. Tobuuza byavuddewa. Naye abasajja be tuyita nti balina emitwe they are even jealous. Babuba nnyo bawubira abakazi bano era okubeera jealous kugenda wala nti n'okuzira asobola okuzira ekintu ky'oguze ky'oleese nga teyakikuwadde oba nga takikusuubira kubeera nakyo oyo ye musajja omutuufu. Enkoko nga saalese ssente za nkoko wakoze otya olina okunnyonnyola ennyo enkoko eno yavuddewa bali bakimbuyege basanyuka busanyusi ne baaniriza naye nga mu butuufu walese siringi 2,000 kati 2,000 zigula enkoko n'amanda n'ebyazisiise n'emmere yaako ate nga gy'ogenze gwe breakfast
walidde 5,000 lanchi netuuka n'oli omutwe gw'ekyennyanja gwagumu kitundu lweggulaawo n'olyayo ekigere ne muwogo n'ekikopo ky'obuugi wakati awo obuseene ne buyita obwo n'obulya obufruits ne babukuwa akajuyisi n'okanywa ate boolaba abo abataleka ssente waka bamanyi okugulirayo abawala abalala eyo ku mulimu oli n'amugulirayo kano ono n'amugulirayo kano n'omaliriza ng'osaasaanyiza emitwalo 4 kuggwa omuntu omu nga mukazi we alina abaana 4 5 wamulekedde 2,000 oba 5. Do you have love? Kyekyo kye tugamba nti ekirungo ekibeera mu basajja mu bo to become real men ekimu ku byate ekikulu ennyo is to love. Love. Omukwano guno buli w'obeera nagwo kitegeeza you are considerate. Ofaayo nnyo ku kitonde kino. Omukazi ke kakakodyo kokka akamukuba wansi ne kamutuuza. Tewetaaga kugenda mu balogo nti muloge simanyi musibirawo nkole kisente zo bagenda kulya za bwereere. Osobola okumwerogera n'omukwano. Waliwo omukazi atayagala musajja akola ebyo. He provides. Omusajja atya Katonda, musajja w'abantu, musajja wa kisa. Bwe kituuka mu kisenge ng'ate ali ovaawo ogendewa. Bw'ovaawo ogendewa. Oba olina kizibu. Kati buli mukazi yenna aba akaayanira musajja oyo. Yensonga lwaki ogenda kwesanga ng'omusajja already ali married ate mabega waliyo layini y'abakazi abalanga gwe baagala nenga wano waliwo omusajja ali single nga tebamwagala. Waliyo kigenderedde. I have a colleague wano nga twogera ng'olina omusajja wo omuyiko wekka talina makulu naye nga you have that guy aliko mukazi we naye ng'ate owulira yalina amakulu yasobola obbikola. Narayira siriyagala musajja mufumbo. Now I'm finding myself in love with this married man. What should I do? Bwe buzibu obubeerawo nti kakati be bano abantu betwatadde mu kategori endala abatono ab'obuvunaanyizibwa bali bakyali awo. Bali awo banoonya bakola bunyama mbu bafuna kati okugenda mu gym bakola obunyama abakazi babawe ssente simanyi babawe emmotoka bavugemu simanyi bya kisiru. Omusajja gwe tuyita omusajja alina omutwe guyimiridde ebyo tabikola. Era ezo red flags abawala baba babakwana mutandika okubiraba. Sweetheart osobola kumpereza yawo data. Nagwe nagamba wano nga ndi mukopi. Naga ngasigama ebyo otandika kubanga omusajja gwe tuyita omusajja yoli gwe nakugambye nti ne bw'aba ali mu mbeera nga ya bwavu takkiriza asala amagezi waakiri n'ayiye wa musajja munne oba ewa nnyina oba ewa kitaawe oba ewa sister we n'afuna bwamuwa to provide to this girlfriend naye nga tagambye girlfriend kukimuwa. Oyo ye musajja ayimiridde the head jeje emitwe gye tunoonyera gye twogerako ensangi zino ne bw'otandikanga okwewulira nga owewuka bw'otyo obwongo butandise okugamba haabwe nfuna omukazi alina emmotoka nfuna omukazi azimbye akayumba ke owewuse era oti kirerya jjukira sente y'omukazi kikolimu. Sente y'omukazi tebagirira bwereere. At one time you have to pay. Ate ekibi ky'omukazi okulya ssente ze n'amala akwagala n'omusanyusa kambyanguye bulungi n'omuyaga n'omuwoomera n'awoma omukazi oyo n'omuwoomera nga ne ssente zo ziridde n'omala weemasagula mbu muddukako simanyi nfunye akawala akato ak'emyaka gyange ate ke njagala okugendako. Kikkirize kigaane ne we bunaabaddi ojja kukomawo wano oba otya togenda kumuddukako ekyo kyakwagalako kuba nkati ssente ze yazikola ebitabo byabirina she has good life buli bimu abaana b'oluusi abazadde kino kyokka kyabadde akunoonyaamu ewalala kyalema oba kiri kibba gye baayawukana mu ngeri emu oba endala nakyo kyafaafaagana dda tekibisobola kati afunye omwana wa Katonda n'asobola ensonga oyina kukanya mugongo tobuuza bibuuzo kakati awo obeera okyali musajja
jukira muli mu butonde bwo mulimu ekikutuma nti gwe mwami gwe mukama woono gwe ow'obuyinza kakati mbunaawe otuuka mu kingdom yo mu territory yo eyawa otukamu ate mwagala okuweera amateeka bw'oyagala okuweera amateeka ono tebamuwa amateeka ng'ojja ku saaviisi yo ye waayagala waddira oba kati agenze mu nsi yaawa kati aliko ne mikwano gye kati bali mu conference kati alina okumiitinga gundi kati byonna olina okubigumira tomukubira amasimu kati okiraba bwe kize vice versa kati gwofuusa omukazi ekyo mu butonde bw'omusajja teri musajja akikkiriza okikkiriza lwa nnaku eno nti nina kyengoba naye muli wabaawo ebbanja ly'olina era oba owulira nga kikutta towera naye nga muli olina okugamba ate naalagawa ate naalyaki ate munange bannange babadde bamanyidde nti nvuga akamotoka bw'anaakanzijjako waliyo nno eri omukambwe gwe mmanyi ewaffe ayimirira eri ku kalinaye waggulu n'atunula ku saawa bw'ati sewozi ne saawa mmeka gipaakinga awo mpa ebisumuzo bya buli muntu yenna abeerawo n'akimanya ffenna ne tumanya nti oyo amugobye kaakati okanda kwedeeta mbu weeteekamu obusajja ewaani era olina oteekawo ebisumuluzo bye anyize akugobye basudde nnyo responsibilities basudde obuvunaanyizibwa bwabwe baagala kubeera abakazi ate ng'okwagala okubeera abakazi mu bo ekyo si kintu kyabwe kati ekivaamu nga batandika okulwanira okubeera abasajja you don't fight for it but you work for it you earn. Yes tetukirwanira tebalina kukirwanira bulwanizi naye balina kukikolerera kasita omala okukikolerera ekyo omukazi automatically agenda kubeera submissive akuwa ekitiibwa because waliwo omusajja gw'olabira ddala nga mubutuufu kimuweeka akomyewo ne byalese waliwo by'otikkula kakati bw'omala okubitikkula bw'oti mu butuufu olabira ddala ng'akoyo n'asaana okumuwa akatunda oba okitegeera abaana abaana yabaweeredde fees renti yamusasudde bino abikoze byonna ate kakati yakuweerezayo ne wali akameseji k'omanyi nti I miss you sweetheart olabira ddala omuntu akomyewo ajjudde kakati oyo weesanga bwesanzinga automatically ofukamira ne bwoba tofukamidde wansi there is a way you feel nti ono ekitiibwa kimuweebwa oba akiweeka era naye akiwulira naye akikulabamu nti mukazi wange ono ampe ekitiibwa ogenda okulaba ng'akuleetedde akatunda ogenda okulaba emmere si ya bulijjo leero osaana kulya luwombo why not nakwebazaako ne mu ngeri ey'enjawulo munnange weebale taata bannange omwana waffe abadde tagenda kukola bibuuzo biki nga ddala kadde wakasasudde akasente omwana n'atuula ebibuuzo oluusi wamusasulidde n'akamwana gw'atazaala oyo ava ewalagewa ate talina gy'alaga abasajja I always tell them teeka omukyala mu mbeera eyo nti wessiri taliiwo kasita omukyalo n'omuteeka mu mbeera efaanana bw'etyo ofuusa omutwe ofuusa omusajja alina omutwe kakati omukazi buli walowooza omusajja ono bwe naamunyiiza nangoba oba n'awasa omukazi omulala tunaalya ki jjukira abadde alabirirako n'ewaffe aweererako ne baganda bange yazimbira maama wange ennyumba kati wananzimbidde amaka mikwano gyange gyonna ba ogizi bajja wano buli omu n'asamaalirira ne yeewuunya bwenva mwene ennyumba nzirewa ndagewa omusajja oyo yennyini bwe tutuuka eri mu nsi yaffe ye kabaka nze mbeera mu ggulu ng'abawala babeera bagezaagezaako ku bantu abalala nga namba lujega ono ye kabaka bamuyita batya mu field eyo yebeera namba ki abasamba omupiira namba 5 strike oli ateeka omupiira mu goal striker dangerous substitute nga yono kati omukazi buli w'omuteeka mu mbeera bw'etyo bw'alowooza embeera eyo ey'okumusanyusa yeggwe gw'olabirira abaana obaweerera ogula emmere omukoledde amaka ne bw'oba opangisa naye nga renti osobola okumusasula bulungi omwambaza alabika bulungi omutadde mu mbeera gy'ataalimu ajja kutandika okuwulira nti wootali
obulamu atandika kukikuwa automatically. So meaning kati kuguna omwembe tulina aboogera verbal. It's not all about kwogera. Kola bikolwa kukikolera mu butonde bw'omusajja. Abasajja tebalina bigambo bingi nga ffe era tebatondebwa kwogera nnyo. Ffe twogera twerwanako tulinga baana. Omwana bw'aba takaabye totegeera nti nayagala bbeere. Ne bw'aba ayagala attention alaba oli ku simu tovaako lugera simu kanjiteka ng'asirika omuwadde attention ye mukazi. Ffe tuleekaana era kyovola abatuwolereza mangu. Tukaaba amaziga gatuli kumpi twerwanako. But men don't do that. Ebyabwe bibeera bikolwa bya kukolerera.